bibifaananyi byosobola okuba nti munnanga olengera. Kakati katugende ku mawulire ag'eggwanga etibwa erya Isirairi aga Iran. Kati bagambye nti focus yonna eri ku ddwaliro lye bakubye. Iran agamba ki? Amawulire g'eggwanga etibwa erya Iran bwege tugategeezezza bwe gati. Bagambye nti strikes zino zitagetinze magye ga Isirairi ne intelligence facility. Iran agamba nti newankubadde Isirairi ali mu kugamba nti ddwaliro lye likubiddwa. Omukutu oguyitibwa Irina News Agency gwa Iran bagambye nti main target of morning missile attack. Ulira Iran bagambye ffe tukubye wano gano ga Iran. Isirairi agamba bakubye eddwaliro. Kati bo bagambye nti tukubye wano large Israeli Army Command. Abairani bagambye nti awo tukubyewo. Army Command Center bagikubye. Abairani bagambye nti tujikubye Army Command Center. Irani negamba nti era tutagetinze IDF C4 bagiyita IDF C41 eno intelligence center, intelligence headquarter ya Isirairi endala. Kakati eri yabadde ya Mossad gye bakubye luli, kati Irani egamba nti bakubye IDF C41 eyo naye mpuliriza bagiyita command and intelligence headquarter y'Abaisirairi. Irani egamba nti nayo tugikubye. Irani egamba nti mukube era we tukubye military intelligence camp esangibwa mu kitundu kye bayita Gavuyam. Wano waliwo ne bagiyita Gavuyam Technology Park. Bagambye nti awo nawo tukubyewo. Baani abakuba ba Iran. Kati nkubulidde Abaisirairi bo bagamba n'Abairani bo bagamba. Kakati kitegeeza nti yo Irani egamba nti enfo zonna ze tukubye zibadde z'amagye. Compound eye command and intelligence emajiddwa nga IDF C41 ekubiddwa. Irani negamba nti ekubye military intelligence camp mu kitundu kye bayita Gavuyam Technology Park. Kakati ampuliriza Irani byayogera bituufu oba nedda netwagala tunoonyereze. Irani wagamba wakubye Kinyana mpindi n'eddwaliro. Yes, eddwaliro liyitibwa Soroka Hospital e Beersheba lirinaanye ebifo bino Irani wakubye. Kakati ebifo bino Irani wakubye okusinza ku mawulire ga Irani agamba nti eddwaliro kituufu lifunye damage naye damage ebadde mayina nti ebipampagali by'emizinga gya Irani ebivudde mu nfo ziri Irani zakubye byebiwandagadde ne bigenda bikuba eddwaliro. Irani agamba nti Isirairi akikola kagenderere tayagala kulaga waliwo bakubye. Kakati ali mu kubalaga eddwaliro naye ng'eddwaliro siri tukubye libadde damage kituufu tukitegedde naye ebipampagali byebigenzeeyo ffe tukubye IDF C4 camp command and intelligence headquarter ne tukuba ne intelligence camp mu kitundu kitibwa Gavuyam. Kati kumpi awo we wasangibwa eddwaliro eriyitibwa Soroka. Kakati Irani watu bategeeza gavumenti tetukubye wali bababuli we tukubye wennyini embeera nga bwetambula. Bagambye nti the military center was a precise and direct target we tukubye. Kale embeera nga bwetambula kitundu ekitibwa Holoni munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi nakyo kikubiddwa. Area of Tel Aviv nawagenze maaso n'okweka nti wakubiddwa mu bulumbaganyi obuli latest obukoleddwa. Sites eziwerera ddala nnya Isirairi ekkiriza negamba nti sites eziwerera ddala nnya masekati ag'eggwanga zikubiddwa. Ekitundu ekiyitibwa Gushidan kigenze maaso n'okulabika nakyo kikubiddwa. Ekibuga ekiyitibwa Yeruzalemu tegedde nti nayo wabadde obulumbaganyi bugenze maaso n'okuba nti bukoleddwa akaseera kano kennyini ebintu ge bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Ruufu ey'eddwaliro yeemaze okulabika nti ebikuka naye nga Irani egamba nti ezo zibadde fragments ze ziwandagadde ne zigenda ku ddwaliro ffe tetunnaba kukuba ku ddwaliro nga bwe bitambula. Kakati mu byonna mpuliriza ataddeko Paalo Isirairi erabudde naye wakati mu kwagala okunoonyereza twagala tulabe ku mulundi guno Irani ekozesezza muzinga ki kiteeberezebwa. Tugenda kubuulira okuva akawungezi akayise amone gabadde gategeeza nti Iran again and again bakutte mu kyemba gye bazitereka oba wa Katonda yamanyi naye Isirairi tamanyi eyo bakutte gye bazitereka ne bajjayo omuzinga gwe bayita Sejil. Kigamba okuba nti gwe guno gutambulira mu mbeera ya zigizaga. Sejil
kati bwe nkoma ngena kubulya Sejil ate nkubulye n'obulumbaganyo obukoleddwa ku ggwanga ettibwa erya Iran nga bakuba heavy water nuclear site atuliza oli munda mu ggwanga ettibwa erya Iran nenga sofa embeera bwetyo bweri mwebale tuwuliriza n'okutugoberera terunaggwa tukyabikwongera fodo Abamerika bajagalako kopi naye nga biwoobe na miranga bakulembeze ba Isirairi bavumiridde ekikolwa kya Iran. Bannaffe aba Telecom basangibwa wali ewandegeya opposite mu kubira Luwemba Plaza abaddamu bagamba nti balinaanye Eco Banka abalina essimu ku kibanyampula Tecno Pop 8 ku mitwalo 11 zokka zosasulako endala n'ozireeta mu kibanyampula Pop 9 osooka n'osasulako 12 Sipaka 3 osooka n'osasulako 13 mu 10 Camon 40 osooka n'osasulako 25 Camon 40 Pro n'osasulako 29 Infinix Smart 9 emitwalo 13 gyogenda osooka okusasulako Hot 50i emitwalo 14.15 zogenda okusooka okusasulako Samsung A05 emitwalo 13 n'ekitundu ne A06 emitwalo 14 n'ekitundu endala ojja kuzisasula mpola baganda genda ku essimu atengeri original genda ne ID osasuleko akasente ako ofune essimu ogenda okule emirimu kuba ku noti 52 75 49 kyenda essimu basobola n'okugireeta wonna wooli gwe kuba ku noti 75 75 49 kyenda noti 72 32 12 37 bali wandege okulira n'ebitaala essimu noti 75 75 49 kyenda Prestige yesajja omulembe mwekwate kubanga limwe ekirese ekizimba mubiri abagenda ku mikoro mwekwate namwe ababeke eri kubanga akekkereza n'ofuna magoba agawerako maduuka ne supermarket okwetola eggwanga ojja kuba ate munnange omufuna bulungi mu kikubo genda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambosa Ked. Kakati mu abaana abobuwala abagala okugenda okukola nga ba housemaid Saudi Arabia n'eggwanga erya Jordan mwetaagibwa ng'oli wakati w'emyaka 2 mu myaka 35 ng'olina passport bw'oba omanyi oluzungu kijja kwanguyira nnyo mugenda kukola nga ba housemaid Saudi Arabia ne mu ggwanga eryitibwa erya Jordan ojja kuba ku noti 755 56 ana musambu atano obiri ne WhatsApp kweri omanye ebisingawo asobola okukola nga housemaid Saudi ne Jordan kuba ku note 755 56 ana musambu 52 0755 56 ana musambu 52 Pale FM kakano osobola okuba nti otugobera butereevu ku mikutu gyaffe bino byonna ebigenda maaso mu lutalo obifune butereevu Pale FM YouTube Pale FM News YouTube ne TikTok eri Pale FM Radio YouTube eri Pale FM News TikTok Pale FM Radio byonna ebigenda maaso ojja kuba bifuna bulungi. Kakati katukomewo omuyisirayiri alabudde Kamala katongera okwetegereza obulumbaganye buno kiteeberezebwa nti Iran yakozesezza ogumu ku mizinga egitayinaayina egisinga okubamu ne tekinologiya gudduka mu ngeri ya zigizaaga baguyita Sejil. Kanzije nkubuulire Sejiru yatya ku luno ejjo bakasefata kati Sejil. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kilo